abadde mu ICU okuva ng'ennaku z'omwezi okuva ekiro ekyakeesa olw'omukaaga paka ku lwokubiri ekiro ne bamujja mu ICU olw'eggulu olwokusatu n'asiibawo olwaleero njogeddeko naye kati olwaleero ayogedde naye wali yafuna attack kakati ne bamutwala mu ICU kati nze olaba okuva lwe nalwaza maama wange lwe nalwaza mukyala wange buli lunaku mbandu manyi nti olwaliro ennaku z'omwezi bweziti kubanga ekisooka abeerako n'appointment nti wadde ali mu ddwaliro naye alina olunaku lwagenda okulaba dokita alina olunaku lwagenda okukola bw'ati kubanga kakati abadde mu ICU okuva ng'ennaku z'omwezi okuva ekiro ekyakeesa olw'omukaaga paka ku lwokubiri ekiro ne bamujja mu ICU olw'eggulu olwokusatu n'asiibawo olwaleero njogeddeko naye kati olwaleero ayogedde naye wali yafuna attack kakati ne bamutwala mu ICU. Omuntu azaagoberera embeera mwe tutambulidde bukya Ssenga yalwala olwaleero wakulaba nga amaanyi ogatadde ku music kiba kitya? Ssenga Kulanama tawonanga wabula music ono mukyala wange twabeeranga mu ffumbiro ne tubeera mu luggya ne tubeera mu mmotoka ne tubeera mu kitanda naye kati ekitanda nkisula mwogo embeera gye ndimu yonna yakunyigirizibwa nange oyinza okuwulira kati nti pressure mukubye olwa mukyala we kakati music oyo olwokuba naye gwe yali ayagala ate music amakinga busy ate namakinga happy kakati obudde obumu bwenva eri mu lubaale jjukira nti ebyalubaale bya serious music kusanyuka obeera serious naye ng'oli muki otadde omubiri oli mu ssanyu kakati music ono tumukola okubeerawo nga ddala nsobola okubeera happy mukyala wange awona nsange nga ndi mulamu era music simukola wadde okuvoola ekitiibwa kya Ssenga Kulanama mukola olw'okukuuma ekitiibwa kya Ssenga Kulanama olaba abaana abawala ba backup artist bange omu ye batuuka muwala wange nze namusamiza lubaali abantu abamanyi kye bayita okusamiza baba baana bo bamusaayi temusobola kutonda kakati waliwo omwana omuwala muwala wa Lozi Kakumirizi bamuyita Namirimo Kakumirizi kakati Namirimo Kakumirizi muwala wange nze namusamiza lubaali kakati ne bondeetera backup atya ng'abo tibaliiwo sikola okujjako nga tuli mu ttiimu otegedde ttiimu ya video tuli awo ffenna wamu lujja ali wali abaana bange weebali sisobola kukola kintu kyonna ng'abaana abo tebaliiwo abo baana bange omu akuuma eno omulala akuuma eno so music omukozesa nga defense okubeerawo nga nkuuma mukyala wange nga nange nkola ki neekuuma ate nga n'abantu mbawo ekyo kyenteeka okubakola ki era kyova olaba nti nina vaani ntambula na ttiimu bwemba bwompita nti mujje muli babiri basatu sigenda kujja era oluusi bwenzija abaana abo babiri be basooka okuyimbamu be bakatenliza bange nendyoka nzirawo ate be bambaking era bwe mba nyimba babeerako kuki ku stage bw'oba tobalabye ku kamera babeerako awo mu kava nga babeerawo nenteekako driver nvuga ye mwana wa Ssenga Kulanama era naawe bw'ozze wano omusanze ye driver akola ki anvuga abantu bonna bembeera nabo bantu ba Ssenga Kulanama akabonero akalaga nti security eri tight teri muntu asobola era be bakwata n'essimu eno nze teri mukazi yenna asobola kumumanyira era teri mukazi yenna gwe nsobola kuzza ku Ssenga Kulanama ekyo tikisoboka lujja naga nti ekikola ebintu bino ebeera commitment yekola ebintu biriwa Ssenga Kulanama ali mu kulongoosebwa si bwe kiri ali mbulumi Ssenga Kulanama talina mwana we Ssenga Kulanama yaleka amakaage Ssenga Kulanama ali mu nnaku si kyekyo lwakisobola kwerekereza mukazi ne sharing obulumi ne mukyala wange so omuntu wakulaba nga oli mu kudigidamu ku ndongo yo akuleke goma ncho yita nze manyi kyempitamu kubanga oli omukazi namwagala nanjagala twakolagana ne tukolagana ebiriyo n'ebitaliyo bye mulabako biki bitono kale nno basebo ne bannyabo nze manyi kyempitamu olw'obutabaawo bwa Ssenga Kulanama abantu abalina obulumi nange banaye mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era nze kankubuulire endo ngenda gitawanya wasimbudde
mpa omwaka olabika oyongeramu n'obwajjajja alako kwatako n'embibbo nandi kati eno mukisa gukola ki sitosa mayanja ayimba oluyimba nti ndiko omukisa ogungoberera eno omukisa gugoberera ate n'abategesi njagala kubuulira olwaleero Tone ali eri naye Tone mu kubeera eri oyina yaza kuvuga oyina kwatidde ensawo kakati gwoyina management YouTube nawe oyina management y'abantu bameka batano YouTube yokka lujja okumulaba nga abatunidde wano alina management y'abantu bameka kakati nze Jumba ayagala okwetika eggwanga lyonna kyova olaba nagula van temala nabadde Makindi n'emmotoka 9 ziwerekedde muyimbi buli wabanga oyimba oyina okumasitalinga gyova olwaleero kikulu nti Lujja alina Capitol Music naye mukozi wa UBC ate ku UBC yamasitalinga mu 6 kamera Tone mukwasi wa kamera naye mukozi wa UBC ate ku UBC akola ku 6 kakati kitegeeza nti Lujja ategeerekeka bw'obeera muyimbi togenda kuyimba afrobeat oyimbe raga oyimbe hip hop ojja kubula nze mastering yange ya kadongo kamu era mu kadongo kamu n'omusunsule njagala okkirize butereevu nti nva mu kamuta kyekibiina nze mwenkola ki mwenva naye ate waliyo abali mu Komau Kamuta mwempita okutuuka ku Federation era omukulembeze wange DJ Kikofiira vice we ye Jamiru Njuba abayimbi ekyo tebaagala kyogera nze oluyimba oluwandikiddwa Mulindwa Vumbi sisobola kuluwa Masekulu oluwandikiddwa Masekulu sisobola kuluwa Angel Sekandi kubanze nina abawandiisi baki bangi era kati nino oluyimba olwa Love lwendi mukuleeta Dr. T ali mukuluwandiika naye nga lwakadongo kamu otegedde kati omuntu tayagala kumanya nti nva wa Dr. T yakola kino ekyonoona abayimbi nti omukubi w'ebivuga yakola demo yakuba keyboard yakola ekintu kyonna kyolaba olwaleero omuntu oyo toyinza kumwogera butamwogerako gwe noyagala ogende ng'ate ono yakola kino tomwogeddeeko okuyimba bagiyita management obujjajja babuyita management ate olaba n'omulamuzi alina management alina amusomera emisango ne lawyer alina management ne headmaster alina management goyinza otya okubeerawo nga tolina management naye omuyimbi agenda n'atunuulira mbu ye ategeera okusinga manager n'omutunuulira ng'omuyimbi agamba mbu ategeera okusinga manager Lujja wadde nkusinga ssente sisobola kusinga mawulire sisobola era ebintu byonna nga bwe mbyogedde wano singa obitwala n'obiteekayo mbanjokeza okitegedde kati siyinza kujja ne nkugamba lwaki ate watemyemu kano lwaki wakatemyemu lwaki wajjemu kano kitegeeza nti mu kwogera nina management esengejja ebigenda ku mpewo nja kutomera kubanga eriyo omuntu akutomeza era nze njagala kubulya nze sifaga wa bannamawulire bonsanga ku SK7 Media nonsanga ku Nono TV ojja kunsanga ku Capitol Music era ojja ogenderera buli wenkwata amawulire nengawa abatali abo gavaamu ebizibu tokigenderedde gavaamu ebizibu banga omuntu ajja yayina kyayagala ate wakifuna kwakoma n'ebirala byonna nga bw'obyogedde tabikola ki tabiteekamu oyinza okutunuulira YouTube eno nga programu gyenkoze olwaleero agenda kujja mu programu 3 oba 4 kubanga yamanyi nga bwagenda ozitegeka kakati bassebo ne banyabo n'abatujjako interview kitegeeza n'omuntu alina amawulire ge nti gano gasinziira wano Uganda bwetyo bwekola ki bweri titulinga bazungu era njagala nkubulye gwe akasimu alo Jajja Jumba mbadde njagalayo interview kuki interview yange gisange ku Capitol Music genda ku mikutu gyange kubanga mwe bannamawulire abaagala okunjabya eyo si ekilasi yange nze yita mu management kino ekitone kyensitudde ekyokuyimba kino ekitone kyensitudde ekyobujjajja enzikiza y'obwangwa nenono kinene gwe oli mufunda nga munnamawulire ayagala okunnumba ate oli munene bakuwadde emitwalo 10 oluusi onjogeze bitali bituufu kubanga Lujja nange ndi muntu era nyiiga era wekiri nange ojja kunsanga era Lujja yajja gamba
jajja sijja kumunyega yagabye interview yambulidde katatama zokwocha namuyamba nti kakati basebo ne banyabo olaba nti nange nina okwebuuzaako olaba nti nina okwebuuza ku management kakati abayimbi tibagala kwebuuza ku management go Eddie Buyondo yakoze video Eddie Buyondo yakoze video nungi era etandise okugendayo kuki era fiction ye yagikoze ye video yaddiridde people super power video ye yaddiridde super power ya Eddie Buyondo naye nze Eddie Buyondo mukwano gwange mukuyimba naye si kyali wange nti tunyumya naye omuntu aweereza eddoboozi naga mbadde nkusaba onkolere video ngeya super power bye nayimba si bye wayimba byawula location byawula abantu ababirimu kakati njagala okukubabuulira nti oteekwa okubeera ng'ogoberera Jumba bye yakola mu video eyo teyinza kufaanana bwetyo kubanga timwayiya kumu ebigambo gundi enyimba zaawukana wabula gwayagala video ennungi laba video director oyo agenda okukolako kati nze yakola yange Fiction Douglas kakati gwera Fiction Douglas omuweereza oluyimba aluwulire akole concept nti ogenda kubeera ko mbikaje rugazi ogenda kubeera ko ku hotel Africana ogenda kubeera kegaba ku mazzi anoonye location ekirala kamera zaawukana omuyimbi ajja kuga nti video nzenze kanga tikuli requestion njagala $5,000,000 kubanga ayagala kuleetera pocket ayagala kuleetera red camera kakati jayagala ekole ekifaananyi si buli kamera nti ekole ekifaananyi kya video kakati gwe omugambe nze nina $2,000,000 akukwase Canon akukwase Canon video wali atabula ekinzaali kyake ekinzaali kigende kyake wali wamalirize oluyimba bakaluteekayo alutereddeyo mu 180 oba 1080 alutereddeyo mu 7 kakati oluyimba tiruweza oluyimba tiruweza na 2K tiruweza na 1K kakati nze nina upload ya 4K na 6K awoli super power kati eri mu 6K kakati osange nga kamera byekukutte omwana ina red camera yokko okujja ku scene ya kakadde nga tonnateekako kintu kirala kyonna kakati teri video director agirina olejja kubanga alina amagezi naye nga kamera tagikola ki kakati gwolaba bulabi kamera kakati enyambala designer oteekwa okubeerawo akudesigninga akwambaza omuyimbi bw'ogenda okukola video toyambala byoyagala ebyo bye mulaba twambadde si ffe tubyagala ba designer nagamba jjajja ojja kulabika buuti jjajja olina okubeera ne chain mbulago n'omugamba nti ate totere kunteeka mpeta mu matu kakati n'omaliriza design ono abeera wakusasula makeup artist akola makeup enviri bazisaze batya makeup eryetya engatto ogenda kwambala otya ebintu ebyo ojja kwesanga kati empalo yambala mu debedo toyina kyakola kubanga ekyo kye kigenda okutunula bakuyite artist kakati abakadongo kamu ebigambo biti zifollowinga bulungi naye ebintu mubikola bubi ate osobola okubanga oyina sente ntono naye nga ate olugezigezi lukusinga obungi sente oyina ntono olugezigezi oyina luki wayiyo oluyimba mumanyi twaligikwatiddeko wano bwe tuyita mu luguudo egindi omuyimbi agenda nakugamba n'okugamba mbu location njirina ekirala upload okimanyi nti ennyimba ze naapulodinga 30 omulundi gumu ala wange yali akiganye yaŋŋamba nti ennyimba tebazitabwe batyo jjajja ne mugamba nze nzija buzzi naŋŋamba ennyimba tebazitabwe batyo ennyimba oluyimba baluta nga baluwandiise mu mawulire oluyimba baluta nga luliko promotion ku TV omaze okutegekawo sente mmeka oluyimba baluta nga luliko abaana bagenda olukola mu challenge oluyimba baluta nga luliko kino kakati nakubuza ala tuyina budget ya sente mmeka naayita manager ne mutulawo oluyimba luno twagala okulongerako olulala nga lutuuseewa kakati omuyimbi gwe ala omumanyi
promota mukulu nnyo bw'oba oyagala okuyimba okugyamu ssente promota mukulu nnyo okuyimba bw'oba oyagala okugyamu ssente Lutalo tagenda ku stage nga Yared taliiwo Yared yakuba ebyuma byani bya Lutalo wadde ayina management endala naye olaba nti ayina ne omukubi w'ennanga owuwe Yared kati tugenda ogera mu studio ya Yared eriko nanyiniyo bamuyita Lutalo kati ne bwana agenda e Kenya era ride Yared amubeera wano naye omuyimbi ayagala ali nnyonnyonya agende South Africa nga kunyonya aliko nze ticket bwe batagiweereza AR sigendayo kubanga bagenda kwabya bwe TV ze South Africa ozimanyi onogenda ku Sony Music Company ogimanyi ye kale kati atamanyi luzungu ogenda kwogeraki kitegeeza bali bagenda kutega omuntu nga bamukutegekedde South Africa oteka okutambula ne AR ne manager wo omuyimbi bwe batosobola kusasula bantu bange babiri bwe bati okujja we bali tompita abata kusobola olukubira simu nze mukunja bakuwadde program bweti ndiye kale kanzije sebo ng'ogende wa manager yogerako noono nti olwaleero omuyimbi wange muddu gyali mutasobola kuyimba tajja kusobola oba oli awo kakati manager nti eno upload yeetaaga okwogera ne AR waswa akabobumani twetaaga tumanye upload tugenda kuta oluyimba ng'ennaku z'omwezi 16 luyina kugendayo mu luvannyuma lw'ennaku mmeka nti olunaku 3 luba lumaze okutuuka ku Vevo luba lumaze okutuuka ku Boom Play Spotify Apple Music Jajja Music nga lumaze okutuukayo kitegeeza oluyimba ogendo ganti ndutadde nga buli digital stores lukola ki kweruli kati tuyina Yugatune aba Yugatune bampita juzi Kinikalisa omanyi kati ya marketing Yugatune Next Media ne mugamba yesebo program njitegedde naye kamale kwogera ne AR ne muweereza message ne mbuza Yugatune byebiki nangamba nayo digital store nempereza manager Yugatune byebiki kakati mumba muyina okufuna meeting naye omuyimbi atafuna meeting nga gwe meeting ojja kuba mukakola ogenda kuba mukakola nga gwe meeting ogenda kuba omuyimbi oteka okuba ng'okola physicals load work bagenda kuwa ennyimba 2 gwatakola physicals ogenda ziyimba otya ku stage gas ogenda mujjawa bakola mukole omuyimbi oteka okumanya byolya omuyimbi oteka okumanya sako mwotambulira kakati olyoka obeere product esobola okuvaamu essente obulungi kati nze okuyimba nakuyingira nkweteeseteese era omuntu tandabireyo nanyooma buli muyimbi woolaba waabeera ngenda kubeerawo mpozi nga management yange teriiwo era kati muninde nzije wa Muhanji mu comedy store ogenda esawa yonna era ennyimba ezange nze tiziriko copyright omanyi lwaki ziriko copyright ani amanyi nakamala mu kisaawe omwaka gutya ate mu kisaawe nagendayo nga seetegese kati neetegese myezi guli gutya gumu super power olwaleero lwawezeza omwezi lwetuterako oluyimba omuzadde n'omusomesa kakati olwaleero nze ennyimba ziteke bonna osanga mu bbaala njagala copyright omanyi mpa ssente ennyimba musooke muzikube abantu bamanye omwaka guno gwonna Jumba ali ku promotion kale eyo promotion mafuta mpa buwima ki mafuta nze njagala platform kubayimbira naye tonyipita kumpa nyimba 2 balina okuwa ennyimba eziwera superstar gwe tandikira ku nyimba 5 okudda waggulu kati ennyimba ezo abakubi tibannategeera byennyimba tibannamanya naye Misa Semakula waayimirira bamukubira bukubizi Chameleone waayimirira bamukubira bukubizi Lord Fred Sebata waayimirira bakuba bukubi Sebbale waayimirira bakuba bukubi naye nze atannaba na luyimba lubadde matu g'abantu toyinza kunkubisa live band kubanga abakubi tibannategeera nnyimba zange bwe baba banankubira bukubizi twala weeks 2 nange nkole rehearsals n'abakubi bakole rehearsal nga nkola nabo kubanga ojja kundabisa amwe superstar oyina okwetegeka nina okwetegeka kati bwenzija ngenda kuyimbira CD ekigenda okukola ekyo nti abakubi tibannamanya nnyimba zange nenegayira abakubi bonna live band ez'abakubi mugende ku kitimba Jumba Lubowa aligawesa mujjeyo music wange mutandike okumuyitamu kuba kati nze muyimbi aliko mu ggwanga okujja kata nakitegeera nze ndiko basebo ne banyamu
oba oyagala oba toyagala anti omuntu aba takwagala aba ali awo mu ddiro lye ng'omuyimbiramumanyi oli n'abataddeko superpower kati gye bali kati njagala kwebaza sita banaye abasita abakadongoka mwebale kuba nnyimba zange njagala kwebaza sita njagala kwebaza bukedde njagala kwebaza NBS Next Media Sanyuka njagala kwebaza BBS Telefina njagala kwebaza radio zonna banaye mwebale kunteekayo mwebale nnyo mwebalire ddala amiina kale tugenda kuba nga tukoma wano olwaleero ne omuyimbi aliko wabadde oŋŋambye nti omuntu bwakulaba nga senga kulanama mulwadde nenakimaze kakati jjajja omuntu azagoberera embeera mwe tutambulidde bukyasenga yalwala olwaleero wakulaba nga amaanyi ogatadde ku music kiba kitya omulwadde yawona wabivaako music ajja ate essaawa eno nga mukyala wakyali mulwadde waliwo akantu kogambye nti wabivaako sisobola kuva ku senga kulanama nze ne senga kulanama tuli tutya tuli tuti ekyokubiri senga kulanama tawonanga senga kulanama akyali muki mulwadde era tuleeta nsigo wabula music ono mukyala wange twabeeranga mu fumbiro ne tubeera mu lujja ne tubeera mu mmotoka ne tubeera mu kitanda naye kati ekitanda nkisula mwogo embeera gye ndimu yonna yakunyigirizibwa nange oyinza okuwulira kati nti pressure mukubye olwa mukyala we kakati music oyo olwokuba naye gwe yali ayagala ate music amakinga busy ate namakinga happy kakati obudde obumu bwenva eri mu lubaale jjukira nti ebyalubaale bya serious music kusanyuka obeera serious naye ng'oli muki otadde omubiri oli mu ssanyu kakati music ono tumukola okubeerawo nga ddala nsobola okubeera happy mukyala wange awona nsange nga ndi mulamu era music simukola wadde okuvoola ekitiibwa kya Ssenga Kulanama mukola olw'okukuuma ekitiibwa kya Ssenga Kulanama olaba abaana abawala ba backup artist bange omu ye batuuka muwala wange nze namusamiza lubaali abantu abamanyi kye bayita okusamiza baba baana bo bamusaayi timusobola kutonda kakati waliwo omwana omuwala muwala wa Lozi Kakumirizi bamuyita Namirimu Kakumirizi kakati Namirimu Kakumirizi muwala wange nze namusamiza lubaali kakati ne bondeetera backup atya ng'abo tibaliiwo sikola okujjako nga tuli mu ttiimu otegedde ttiimu ya video tuli awo ffenna wamu lujja ali wali abaana bange weebali sisobola kukola kintu kyonna ng'abaana abo tebaliiwo abo baana bange omu akuuma eno omulala akuuma eno so music omukozesa nga defense okubeerawo nga nkuuma mukyala wange nga nange nkola ki neekuuma ate nga n'abantu mbawo ekyo kyenteeka okubakola ki era kyova olaba nti nina vaani ntambula na ttiimu bw'ompita nti mujje muli babiri basatu sigenda kujja era oluusi bwenzija abaana abo babiri be basooka okuyimbamu be bakatenliza bange ndyoka nzirawo ate be bambaking era bwe mbanyimba babeerako kuki ku stage bw'oba tobalabye ku kamera babeerako awo mu kava nga babeerawo nenteekako driver nvuga ye mwana wa Ssenga Kulanama era naawe bw'ozze wano Musanze ye driver akolaki anvuga abantu bonna bembeera nabo bantu ba Ssenga Kulanama akabonero akalaga nti security eri tight teri muntu asobola era be bakwata n'essimu eno nze teri mukazi yenna asobola kummanyira era teri mukazi yenna gwe nsobola kuzza ku Ssenga Kulanama ekyo tikisoboka lujja naga nti ekikola ebintu bino ebeera commitment yekola ebintu biriwa Ssenga Kulanama ali mu kulongoosebwa si bwe kiri ali mbulumi Ssenga Kulanama talina mwana we Ssenga Kulanama yaleka amakaage Ssenga Kulanama ali mu nnaku si kyekyo lwakisobola kwerekereza mukazi ne sharing obulumi ne mukyala wange so omuntu wakulaba nga oli mu kudigidamu ku ndongoyo akuleke gomanyi kyoyitamu nze mmanyi kyempitamu kubanga oli omukazi namwagala nanjagala twakolagana ne tukolagana ebiriyo n'ebitaliyo bye mulabako biki bitono kale nno basebo ne banyabo nze mmanyi kyempitamu olw'obutabaawo bwa Ssenga Kulanama abantu abalina obulumi nange banaye mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era kenjogedde ku Ssenga Kulanama n'obulumi bye bye mweraba